Tate. Nasari. Nasari. Wanje. Mama Enjo. Wanje. Mubaddewo. Tubaddewo ku shedi. Nga mukola kyawo ku shedi. Yengo oli mukambwe. Tubadde ku shedi. Nga Mama Enjo ambuzo bannanywa juice nga tagala kuba juice wa kuyiwa. Okay. Kakati zino sente zino. Zino sente ani yazijje ku simu? Ani yazijje ku simu? Nze sikwata ku simu. Sinaba nakulabako okuva ku machampozi nga Mama Enjo yajja kucheka. Mama Enjo bwe nkubuuza wali nti sente ani yazijjeeko ongambye otya? Simanyi. Ongambye tomanyi? Sinzi. Okay. Nasali tomanyi ani yajje ku sente ku simu yange? Tate njo kuva ku macha nakulabyeko. Emitwalo aga? Sinakwata. Abiri ani yazijjeeko ku simu? Simanyi. Okay. Mama Enjo tomanyi? Naawe tomanyi? Simanyi sinakwata. Mukiweka sate mumanyi sente zino ngeri gizavu. Temanyi. Oba Enjo yagizanyiddeko n'anyiganyiga mbirong namba. Neziragawo. N'anyiga birong namba. Mbakebera statement ya simu ene isende ngeje zatambuddemu. Okulaba naye. Obakebera ki? Mbakebera statement kula sende ngeje zatambuddemu. Egambye eti. Ayakumanya bwe gambye. Okay. Kakati omwami wawe ali Kalangwa. Kalangwa ono wa mobile money. Endaga nti sente zavuddeyo ewa Kalangwa wa mobile money. Wali we zavudde ate nga nze sinagendawo kujjayo emitwalo 2. Message yasigadde. Kalangwa. Ani mumbuli amazima ekyoke mumbuli ani agyeko sente ku simu. Nze sinakwata ku simu yo. Najjako sente. Ate lwaki tomanyi? Tomanyi. Olowooza nkulimba Kalanga wono sente gyeziggyeko mwaba ziggyeko. Kiki ekyo? Nedda muguno omuntu musomako. Nze simanyi Tate Enjo sinakujjako sente. Tate Enjo okuva ku macha wandabyeko oba gwe busoso okundi. Nebe mba sinakulaba. Ngesimu yo nagijje wanze. No jesi woba olina kyomanyi kiŋŋambe itizoke sigenda bagamba nti oba kiki. Nebe mba muganye sente muzikwate muzimpe. Nze sinakwata ku simu yo. Lwaki mba nzira ku simu yo? Munzije mu bintu byammwe. Kakati kyolina omumanya kati katubyanguye. Kakati kaŋŋende ewa mwami Kalangwa wali. Okoleyo ki? Anti mubuuze yabadde ku counter n'essimu yange najjayo sente. Kyetagisa tegende kutandika kuswaza abantu. Omanyi bakola ka? Nedda. Itizoke records azina nti namba y'essimu yavuddeko sente oba gyataddeko sente. Bawandiika bangi. Mukazi we yakutte sente n'azijjayo. Ekyo nayo kiveewo nabanke mate wajjayo sente z'oli. Naye Nasali. Tewazijjeeyo. Togambye emitwalo 2. Ate togenda kwogera. Ati kakati olaba agenda w'oli akola ki? Kubuuza musajja atuswaze. Kakati? Tububuulira amazima ate lwaki twekweka. Okay, kakati mukwate sente muzimpe. Lwaki ompaddeyo? Wamma ekituufu yajjayo sente n'ekyo zikuwa kiyinza obutasoboka kuba twazikozesezza. Mubuulira amazima kive wakati wanaamulaba nga tubuuza yazza atya wane. Tumanyi sente gye ziri. Ati kati tumubuulira amazima wanaamulaba tugenda mugamba mbu ye ani gwe mugamba gwe naamulaba. Oli omukazi waawe nayogerako naye nanfunira omukozi. Omukazi waawe ono watunda wano mu katale wano mu kabanda wali. Ne mugamba ki? Amufunira omukozi sente twakutteko ezimu ne tuwaako na musooke balance we then ezaafiseewo ne tuwoya omukyala transport atuleetera omukozi. Mutya ne mumuwa mutya? Sente watugamba mbu namusooke tufuna sente atambula agende. Kati mwazifunyeewa? Ku simu yo. Eyani? Ate nyo wangamba tolina sente. Wano naade neekebezakeza ku simu yo nensanga sente ku mobile money. Nange kwe kuzijjako. Tewaŋŋambye. Bulijjo sigamba. Tewambuuza sente zaki? Kwa nagamba sirina sente nga si zange. Zabadde sente. Kati sente bazimpeerezza nga si zange mbeeko nziweereze mukozi munnange. Kati wazikutte noze. Akati sente muzireete. Kale teziriiwa. Kati aluzabe tugamba tukulimba. Kabitamwa kyomu. Omukozi munnange yaze kyomu. Namusooka alirudda. Namusooka yagenze mukyalo kuzaala. Yabagambye atuuse okuzaala. Ate tumulinda atukire waneeno olumulumire waneeno. Olubuto olwadde lwa myezi emeka? Tetumanyi. Ffe twalumuwa. Wanji anti. Yagenze kukola ki? Yagenze addeyo wababire ne bbaawe n'olubuto.
era ddoli otyo bulungi sebo yoyo daddy gwe nabadde nkugamba kiki nagambye kumuyita ati abayina muyita ati anko anko kale yoyo anko gwe nabadde nkugamba bulungi oli otyo ndi anko kakati mama liruddawo ali mukyalo nani mama yatutse musooke kakazi katukaliruddawa kakazi katukaliwa waliyo akakazi akato akafuna olubuto kakazi kakulu gamba omukazi aliruddawo yagenze waabwe wannannyini lubuto naye akaana ako temwandika gobi kaliwo akaana tetukwata kwa sita yazeeyewa munoba ne sente ze mwaggyeko sente ntono kwabaddeko mmere singa wagiddeko ddala emitwalo ezabaddeko 5 n'ozimuwa ne manya nti agenze bulungi mukazi wa zimuweereze zimpe ngenda kuddamu ng'ozimuweereza otya nga twakoze ezasoose leeta ngende wali nawunzizemu omuli lwaki temwazimuweereddewo anti ye yagenzeewa gye bamujja bere tumanyiiyo luddawa watuufu yagenze tumanyi naye yagenze waabwe kale njabuuza maama mbuulire nga lwaki obuuza maama nga lwaki olondola nnyo namusooke gye yalaze kati ono yaani ye kyomu kyomwani liggwayo lityo kyomuhendo kyomuhendo wanji anko oli otya kyomuhendo ndi bulungi anko kyomuhendo muki wengulu eyo esoloti oba kotido kotido eyo kyomu mukotido eyo mukotido kyomubadde obeerawo anko mbadde mbeera nansana si kotido waŋŋambye omukazi omwana amujja mu kyalo yaŋŋambye gwalitawo omukyalo wabeera eyo gyomwogedde badde nkolaakola enansana obadde oli munansa n'omu ye anko naye ng'ova kotido ye anko mukotido mukotido okay ekyomuli otya ndi bulungi anko obadde okola ki kati eyo munju badde nyina byenkolaakola anko badde ina byekolakolako munda mirimu ki egyo egiri esaawa eno ekyamangu gyemuwa omuntu eyakatuuka twamugambye awo mulemu n'atugamba mubye tekijja kwetaagisa anko njezeeko katono ozeeko katono tokoowa nnyo kakati ale kati olaba waakajja ye anko ale kati awummulemu olugendo tulaba nti yadde wekkotido nera nenansana sikwekumpi anko sikooye tokooye ye anko yandiwummuddemu yagambye akooye wanaawo omulamu ani agenda ogiko tokooye ye okooye sikooye anko okooye nedda anko ate enjo wama kyomugenda ate kati alagawa kyomugenda okola emirimu abadde akola ani agenda ogikola wanaabaako yawumu tangende anti wamma kale kyo kale kakati kyomu wanji anko akale genda okole kale kati ndowooza it is okay namusoke ne bwagenda agende ne bwatadda tewali buzibu sente ezasigaddeko tuzimuweereze nedda tezeetaagisa ono mujja zisasulamu ono kwa kati ate bwe tuba tufunye ono kali namusoke tumwagaza ki kati ono ye ali atya ajja kukola temunamanya yali alikiriya kiriya ku kitaala no azininga bulaba namusoke yali ali lubuto ono twamukebeza kuba tuyise mu ddwaliro ne bamukebera nga talina lubuto talina siriimu talina birwadde talina mwamukebedde nga talina birwadde byonna talina bitaifoidi bisifirizi bigonoliya bisirimu ali bulungi ali kwalaali notolina okumanya ate kati omuntu gwolese waka ate katunamanya oti omuntu gwokozesa bw'anaakolako abantu obulabe nawasangawo ne namusoke nga tewabimbuuza ayinza okukolako abantu obulabe ab'okukyalo ayinza obakolako obulabe so kati n'olina okumanya ng'oli bwagambye nti baali bamadde nja just to clarify bamukebedde agenze n'akola general medical check up ali okay ali okay okay kitegeeza tewali buzibu bwonna nti okay anyway ayise no ayise simulabako buzibu nti oba kiki kindowooza kyomu wanji anko okay nteera essimu eyo ku mmeeza okukyaji nkulonda omuliro guweddeko gintereka awo omuliro guweddeko abitegeera ndowooza wenansa ne byamasimu abitegeera ajja bitegeera omusibe era si wakabisi wakabi ennyo ali awo agamba nti
Just nti mulese buleesi. Naye taate njuwa n'agambye ati. Mwali okajja. Ati mbadde saagala mumalamu maanyi. Nga bw'ati kati gwe oyinza obimugamba maaso g'omuntu nti nasikusiimye. Naye batusobola. Tusobola era omuleka awo nga bwali bwatyo. Katujjamu cekinga tulabe. Engeri gy'atalikkiribu, engeri gy'ogenda nti alikkiriye. Kati ffe tumucekinga kati ate kati gwe obeera mirimu gyo. Anti tujja mulaba eminange of course nja kuba mulaba. Kusinzira bw'anaayoza bw'anaakola atya tunaabira kankole juice. Nange era menye balagenda sewulira bulungi. Ate godda. Musajja bulungi. Sewulira bulungi. Sewulira bulungi. Kiki? Ndeko mu ddwaliro. Tugende mutwale ndowooza mutwale mu ddwaliro. Juice muleke tugende ffenna.